Thank you so much. Bana ngamsan so kunda ba. Sigenda kaba. I promise sija kaba. Naemba njagala kaba. Meneva sweet. Mami mwebale kunjagala. Menenga munjagala. Nanange niyansanyo niyanzege. Nakugera lingi essanyu lingi ate mpulira sometimes amaziga gagala kuyika naye mwebale nnyo ane muswaliza abalabe
But sweetheart, thank you so much for loving me. Never kujambunje because eri ababadde bagamba eshegenda kasala. Mukitegera. Naye mubaswaza yuko ne mutya. Mukitegera. Ne mujambunje bwebuti. Ne mukagira atenga mulwana. Sebangambe wedda mulwana. Ngasimanyi. Anelengera lafu banani. Praise him. Masiwariseyo at upstage. Omwami Giuseppina. Njachusizeri chadda. Ndinokwetala tayagala agendeka. Yes, it is my day. Siwariseyo. Omwami at upstage. Mutwalanga my dad, my brother, Adi, Misaji, Mukubya Chiboko mune. Yomuntu abayimbi mufungo. Omwami bamuyita Levikson. Daddy. Leka tukomawo mukama wa 10 mani. Patuwande sala lero. Tusabira abantu Levikson. Ladies and gentlemen, my name is Levikson. I love God by loving people. And I serve God by serving people. And guess what? The God I serve, I've seen him work. When he came to the jail, hallelujah. Hallelujah. Gamba Yesu. Olwanero lunakuwanga. Gamba Yesu. Nondibanga nayise mulyango guno. Gamba Yesu. Sigenda kuddayo nga bwe nazze. Ndeka wano stress, ndeka wano ebinnuma. Katuwanike emikono gye biri gyonna ebiri mu bbanga. Taata omulungi wange nteeka abantu mu mikono gyo. Kabaka buli muntu alina omutima gwe kye gweyayanira. Gwe Katonda asobola okulingiza emitima gyabwe. Nsaba obampeera omukisa obutalinaako buyinike. Nsaba owangize Eva omuwangaaze atutuuzize wano amasekati ga leero. Kubanga wagamba abaana basatu bamiitingira olabeera nga masekati gaffe. Teri muntu n'omu agenda kufa mu linnya erya Yesu. Mugenda kuwangala mulabe ekisa kye, mulabe okwangalako, nangirira embaga, nangirira emikolo egy'amaanyi, nangirira ssente, nangirira boyfriend ogu. Boyfriend ogu. Ne girlfriend ogu. Mu linnya eryani? God bless you so much, I love you. Mulindeko kati sale wende tulangirira Levikson guno omwaka embaga omukyala tulinga abamumanyi leka twagala ki ate twalabye ayiseeko ku kisaawa ali mu Kampala. Okitegeera naye nga mwebale nnyo okuwagira Evelyn Namulondo. Thank you so much. But you know why we are here? Yeah, it's love. Eno industry ebeeramu abantu batini nnyo abaagaliza ate nga bakwatagana. This girl right here supports you. Oba kumanyi oba takumanyi, she has so much love. Exactly. Yes, on lwaki tugambya atujje tumuwagire Eva waffe. Namwe mwebale nnyo mwebalire ddala bannange temujjanga okwo ya. Yeah. Our work is very simple. Kuleeta muyimbi addako. We come from NBS after 5 Oromita Viana Indi. Uncle Douglas Papo Party Katapa. Mr. Papo Party. King of the mic, MC Kat. Sakaluluka MC Kat. Mongera okuwagira buli wetubayita tusiima nnyo. Tulya kumwe tusula kumwe mwe baboosi baffe. I know. Mwe nnyo mwebalire ddala. Viana, the next artist, can you talk to the ladies? I don't know if they have some ladies up in here. Sibawulira namwe. Sibawulira. Muli bulungi. Bannange mwebala okujja. Mwebale nnyo mwebaletera okwagira Evelyn Namulondo. Mwebale nnyo mwebaletera okubeera wangi. Echi? Of course, I know. Kale, yesawa, atera tutandika
abayimbi bangi tubalina mukana akaseera era njagala mbe nga mbaleetera abayimbi naye nga sinaba kubaleetera abayimbi njagala okusooka kwabyo nabana ebigambo muŋŋamba bingi njagala obiwuliriza naye wangi mashallah mashallah ngenda kwawungaano ngize bingi njagala okubeebaza mwena mu ngeri y'enjawulo mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira Evelyn Namulondo. Thank you so much for the love and support. Buli muntu yenna ataddemu tiketi. Abakyala nga mwegulidde tiketi muliwa nga mwegulidde temulimba amaanyi g'abakyala galiwa aga Namulondo galiwa weewaawo mwebale nnyo mwebale ddala n'abali waggulu ebadde tubabuuzaako mwebale nnyo mwebale ddala okujja enjulu ebadde ya wansi kati ampire ku ya waggulu gye muli awaggulu wangi okay bonna baasomye kale saagala kulwawo essaawa eno njagala tembe nga mbayitira omuyimbi agenda okuddako wangi webali obadde oteesaamu ki bale mugenda kummeza amarara anyways njagala essaawa eno mbe nga mbaleetera omuyimbi addako omuyimbi ono banange bwe mutulako olozaaliro mbali basatu omuswadde mbaleetera omuyimbi owakabi omuyimbi addako the one ne mulange ono tebamulanga omuziki gweyogererako katugende Banokia Jamuli. Ama ba iPhone. Nokia kwa bayo. Bani mwewa bekuwagira ka Evelyn Namulondo Cafe. Thank you so much. Amanya pipi da queen muchala nsuga omubwa. Omubwatya. Munange ngola bino omusajja ayenda. Omusajja w'omwami anyuma w'onoomufuna ojja kutegeera kye njogerako. Baswiti nga batwagambye tuzze kunyumirwa. Waliwo omwami ono mukwano gwa Evelyn Namulondo. Era oluvannyuma awo mwalisalaasalamuukaawo ebigambo byammwe. Ndeete! Namonita, are we good to go? Nze mpulira enduulu y'ebulamu. Okubire Mama Hero obugalo bw'amaanyi. Lwaki tompa omwana wange gwe? Ene mwebale kuwagira Evelyn. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna Mukama abaddizeewo mwembaga muzze. Kirungi nnyo, kirungi nnyo. Mbayimbire bumeka nga bubiri ngende. Kuba abayimbi bangi nnyo, omukazi ono alina emikwano mingi ate egy'ensonga. Webale kuba muntu mulungi, webale kuba muntu wa mutima mulungi, webale kwagala banno. Ekikubeezezaawo kyekyo era tokyusanga karakitayo. Ntera okulaba bakukangakanga ne bakutiisatiisa ne bakwogerera bino, but that is you. Tokyukayo gweyo oyo era kyekikufudde ekirungi. Mwebale nnyo bakubireko obugalo weka. Kale kakati kagende maaso. Daddy Hero kale genda. Tugere maaso. Bawereza akayimba kanoneka. Everywhere I go, I praise my King. Njagala munali mu mukwano gwange oli musajja muteeso. Always be proud to be a Muteeso. Tutegeeraganye. Muve mu ebyo by'okwegiraagira. Being modern tekitegeeza kusuula kikyo. Sibwe kiri bannaye. Buli akkiririza mu kyoli oba oli mu kigo oba oli mu Nyankole oba oli mu Ttolo oba oli Muteeso weekubireko mu bugalo n'akalulu ak'amaanyi. Nze Eva nja kikola bwentyo nsobole okuba inspiringa mwenna. Kale kamba kubira akasembe tugenda.